Pull it down. Baliwa. Ebiseera ebyo. Jukiramu. Pozo oli wawa? Naye abayayi baagala ebiwedde. Oli wawa pozi wawa jenza alimo. Munyonyo. Oli weziro. Wakana kiko wanzana. Zero banzika sibanso nyono munyonyo. Ezino weche chama nche mukolayo oyinza ogamba nti mbala bavaayo amatooke nete ogamba nti mukono balimi ba muwogo na buso ezino wavaayo kyekyama kubabuze kiri awo kyamaanyi sikiraba basesi anedda abeera kayibe basesi bere tuli basesi ezino we muvaazi mwanje abe munyonyo gwe wamma ntegedde ezirobe kye bavaayo wavaayo ki kuba kati nina muganda wange bamwita ogonyo wezirobe Obonyo nedda obonyo si wezirobe obonyo si wezirobe naye agote naye wezirobe agote si wezirobe ate bonna balina emitwe eminene kati ekirabika aleko nkwegayiridde nedda tokola kintu ekyo kati kirabika abantu bezirobe mwenna tokola kintu ekyo naye sokoleke tubuuzeemu naye abantu baagala ebiwedde baaliwo ebiseera ebyo naye sokoleke nkubuuzeemu watyanga mugenze mu nsonga ziri ezammwe ez'omukwano nani ne mukyala wange Kataina kadarasini twagala kutuka ku mwezi nzikiriza mbera sikari nakukuma nakasane maidari byasemanikwala risachi emisuwani nemekambulirako siba muliga wetirisa akanyama kali mukuchoto ngabo kalira kisaboka amasoya bekokwe ndasamisine mupita njagala tukati wagaiza poitatia olibugakagali nange ndibakugalia njagala tukati wagaiza poitatia listen amaso gandi kukwe ndidukamisinde mupita njagala tukati wagaiza poitatia olibugakagali nange ndibakugalia njagala tukati wagaiza poitatia come on Chapambana sikomo como vegosi wakutakura Ogaro wa utunera kusane sawa si wakutakura No mesizo ora munawe kuhume ngwisi nawe Ntaka kupulani nawe kumarina kebiro titati Zanalinda kwa wala kuna ebwe kesi Exceptional Nengeri tumkwata Iso so professional Amasagandi kukwenti Dukamisinde bompita Nokubire simu Nokamba pastor wange kamukubire ku simu abasinga bonna abantu abanyene batusaba ku kanisa tebaddamu kumanya tebaddamu kwagala kumanya naye gwe omwana endiga ya Katonda n'ofaayo n'ogamba Mukama kakwate pastor eyansabira okufuna visa n'ofuna visa naye n'obahoze pastor tamanyi wanyamba bamanyi ebintu byali byangu bambi n'olulimi lwakyuka Mukama bulungi pastor I just want to thank you for everything that you've done for me you're welcome very soon pastor mbadde nina ekirabo kyetuleetedde oyina n'ekirabo bannange Mukama gw'omukisa Mukama gw'ekyosinga okwagala mu 2020 gubeere mwaka gwo n'omuliro njagisa omuliro gujja kugwe omuliro gwonna n'obanga oyina n'ekyondeetedde endiga ezo ziraba zituulira ssente naye baagala ekigambo kya Katonda naye ndeesa akasabo kano olwaleero kalina okuvamu nga kajjudde n'erabija lya Katonda okweyagala 2020 ofunemu ekirabo mugamu yiyi ali emmere ki yiyi ani era bwebutaba buli ng'otandika kuyiyiza nange babingamba neŋŋamba yiyi nayendera kugamba muno yiyi kikyamu nnyo zakolaba omwana ono ekirabo kimpe njagala obalage nti omuntu agaba pastor enekoti egula ssente nyingi nnyo kyondeteze ekintu kyenkuwa ekiyinza okukyamu nekimbula nsaba okuwa ekyo ekyo kyangu mu kanisa
eno gyengenda okubuuliriramu okiwulira mu kanisa eno gyembuulirira ku mukama kuwa omukisa mukama tambule naawe nkomawo mu kanisa mbeetaga mu kanisa olunaku erwenkya mwambale goyeza mwe mutulawo sente muzitegeke kubanga bannange emikisa gibagira olaba omwana ambadde kooti ambadde buli kimu mukama kuwa omukisa asanga tanaba kujja bannange tusabe kuba bannange tuli boonoonyi ayi mukama jirwatashatabanatunashita wakwata taunashi bannange alina ebizibu mukazi wattu kisabire kagende omuweereza aliwa sisita aliwa Yasomye. ani atase olwoluyaye lwesagala mu kanisa muno teyasomye bwabutaba njagala mubawo ekigambo ky'olwaleero buli muntu tusaba tuyimbeera kayimba ab'ebirabo mwenna obadde mu kanisa muno wali obadde kaki si kidamu nigweri ekirabo olwaleero kankubuulire Ayambadde kooti. ogambaleke mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi era yebeera weewaawo tusooka tuyimbeyo akayimba halleluya akayimba konna okulembera okuyimba Mukwana, toyimba. Leta oluyimba mukwana. mukwana yimba akayimba kokaddo Tulaba. Nze simaje Yesuwana mpita nakena itaba Yesuwana mpita temujoga katonda muli mukusaba katonda musunge jakugenda nkolere olwaleero mbabulira kyagenda okwogerako tuze eri mukama babagamba mugabe gaba ofune omwana musama abavudde ebweru tubasabira tannabakujja naye ajja musama naye tewali eno temunswaza brother Banete muswaza pastor nsaba kuwa bujulizi mulindeko bamuliko kuwayo kuwanika emikono okuwa obujulizi munasonyiwa sajjani akubaki akakati njagala kubanyonyola kubamula empya banesa basooke mubanyonyolere omwana ono afa kulanya omwana ono namusabira nafuna visa olwamusabira nafuna visa babita nerabidde nakomawo yekooti eno gyenyamba ate kuluno katulangire obutawayo muca kale mbadde nsaba mukuume emimwa gyammwe sitaani agiyingira buli kaseera sitaani n'alyoka ayingira emimwa gyammwe mwe ne mutafayo kulwanisa omwana avudde e bulaaya n'agamba pasita nkuwadde mwe bukyanga mubeera bono mwali mubadde kaki tewali ne batugamba kusonda birabo tewali kyemwali ne batugamba ti leero tube musemuleeta olwaleero tetukusabira eyo kooti wandigifunye. That's not fair. Pastor buli kaseera nkuleetera lanchi nonkuleetera lanchi bwe nagira teyaggwawo nakati kwe nyambadde nkutulaba ti kati nyambadde kooti nze ngenda na bibiriwo omwana alese kooti nze njagala kati ebiriwo okitegeera nga sinatandika kantu konna njagala kutandika nammwe bannanga batudde wano fena tuli mu kusaba omwaka gwa muliro nsaba mwewombeeke muleete ekirabo kiteeke wano mukano omukisa bayiseemu muyimba luyimba olusaba ekirabo wangi kyonna
nga babeewaddeyo okutulwa mukama abawa omukisa nsaba tutule tusabeko tufukamire si kutuula mwewombeekere buli omu waali bw'olikola kanisa eyo olibulira kyenzizaako okwogera bw'oba oyagala nnyo genda okola ekiweevu ekikyo owulira olyoka omuliro bakoosababo oba batuule buli omu yewombeekere waali kati ne bali abatodde sente bagambe bafukamire basi tuli mukusaba banenelabide tinyina okusaba okuyombesa ate negegere tusabe mukama okwebaza abantu abatuwadde sente mukama abaddizeeko mukama abawa omukisa ogw'omwaka mukama bayiweeko amafuta sente ze naziteeka bwabawati sente zitayimuzinge kyebatasuubira njagala bwaba afumuluma afumala bonita gamba katonda abomukira abaeri emukyewulizi tebaleese bajja kuleeta omuntu yenna atodde n'aleeta aba afuluma bwati mukama amuwa omukisa gwakukadde mukobi era mutambulenga mutunula wansi buli atodde mutambulenga mutunula wansi mukitwale mu linnya erya yesu wabujulizi mudeki obujulizi obwange wanje wali budde kuba nina gyendaga ngenda mu bible study pastors nasaba neŋŋamba mukama katonda omulungi nkoye okukwanibwa embwa za uganda neŋŋamba mukama nsaba ondeetere lumumbeera wontunule nga ndaba omusama mukamazeebwe sala zange nyabo tebabagwira mugwizi bagira ne bewandiisa nebasa katonda bannange tomanyi katonda kyeyankoledde pasita katonda oidi pasita nagwire ku accident nenga ku accident nenetolawo nenja mu ddwaliro oidi accident yake yalavu wafunye raava omupya nayatomedde mukama mulungi mukama mulungi webale kufuna nyabo gwe obujulizi bwo bwebuliwa twagala ntuka omwami yali alina kyayagala okutugamba okutunyonyola amangu tulina bujulizi nze ebyange byonna nebaza katonda olw'ebirungi byonna byonna nebaza paasi wange I'm so grateful to God I'm so honored I'm so happy I can't tell it all but I'm so grateful amina naye obyogedde mu owange banange mwefuge omusama yagenda kwogera atubulira ensi gye yabaddemu bwe yagenze byonna byonna bye yakoze kwegamba kwoyogera taata Praise God. Oh, sorry, but I'm gonna use Okay, I'm sorry, I'll just use a little bit of omusama terera sometimes njolin wena bigambe benne bine bakuteleza. So, first I want to thank you for everything that you did to me before you went. It was really very hard for me to leave you again. era nyambyeko kuba ekyo mbadde situulidde akiridde naye ngero oli bwakyogedde nti yali funaku naye n'agaggawala abadde akiridde mu lulimi lunaasonyiwa n'endiga. You know, before I left this country, I had to set all my stuff. yatunda ebintu bye byonna watunda byonna ebintu mwana ge mukama nga yakuyambe watunda ebitootyo Nabitunda. wabitunda aladero tutegeera abasoka nti mwetuli. So, my pastor, when he prayed for me, bwe nakusabira ebintu byonna nebicika. nti ebintu byonna byasooka temukiwulidde esataka kikyusa. So abulamu bwange tebasiga church ma. Owayo anyambako obutisimataka ogambye eki abulamu bwange tebasiga church. obulamu bwe bwabonaabonakimubakuwe. So right now, nti kakato I thank God that when I went abroad, everything bwe yagenda wabweru buli kimu nekikyuka. Pastor, wangi when I get to China, wagenda China
leero